nga bamukwata bamuwalawala bamusomesa ku gaali Kalambo ako afuluma bwati Mugumya yakuba kinse ngumi ku bbeere Oba ngumi ku bbeere yakutabamu nkugambye omulanga toguwulidde amukutani tugenda ule banange nti kiki bavuga omusomesa okumwetolooza ekisaawe golo ku wowe nyabo gende ngumi bwevuga empi bwezivuga engumi bwezivuga amatama gonna gazimbye tekisoboka mwandiŋŋambye muluka muti olugwe nga temuŋŋambye akera basinga n'obukulu naye nga agamba mumuleke yamukuba oluyi alaba mu kiki timunemugumya tikyamugumya mbadde manya akoze kyamaanyi ku MR live oba ku Media Club live kwe tuli nate tukomyewo gye muli baana bakatonda abali abatugoberera mwe bali kutwagala mwe bali kutukuza ndaba nga audience yaffe eva mu bantu 100 egende eyingira weewaawo mwe bali kutulaga nti tusobola mwe bali kuba mikwano mirungi gye tuli ekyo no kitwetaaga ebiseera ebisinga okwagala omukwano guliko ebikolwa gutegeeza buli kimu mwe bali nnyo Mukama abawo omukisa twongera okusabira abalwadde n'okubasaasira abafiiriddwa nabo omwo nti mugume oyo agaba yatwala yamanya ensonga lwaki mwabali ku ndiri abalwadde munyiikire essaala musabe olulimi lutonda ate era lujjawo buli bwokyatula nti ndi munamusigenda kufa kiba Katonda yatufuula Katonda b'oku nsi komyewo nate ne muganda wange Gabinika mwebale kumwagala mwebale buli kadde kumusaba mwebale kumulaga nti wa muwendo yali yagwamu amaanyi nga yekubagiza nga alaba tebisoboka naye olw'omukwano gwo gwasharing alayikinga n'akomentinga n'amubanja buli kadde Gabinika kati omusanga ali live ekitenkanika era nga obulamu bwe bwajjula obulamu obutenkanika tubaagala nnyo weewaawo tusinziira ku Rabongo Charity Foundation wadde nga tuyita ku MR live oba Media Club live okubaweereza Charity Foundation tulina abaana basoba 46 ne bakadde baffe abakulu family yaffe nga zinnya ekitenkanika Anga Free Christmas Campaign eyingiddewo kuba tuli mu biseera bya nnaku nkulu ebiseera nga bino tujja abaana nga 15 oba 25 n'okweyongera waggulu ku nguudo ne bajja ne balyako naffe ne basala enviiri ne basoma Bible ne bakyusa engoye ne tuyagalamuko nabo ne tubajjuza nabo obulamu biseera by'ennaku enkulu kitegeeza nti mwana wa Katonda leero Katonda aleese omukisa ku mmeeza yo okengera okubaako n'omwana wa Katonda gwoyimirirawo era asobola okugamba nti essanyu ndifunye naye ndifunye lwa mama Matthew ndifunye lwa mama Eva ndifunye lwa Josephine n'abalala ensibuko y'essanyu eri omulala Katonda agenda blessing enjuyo byokola n'omwaka gw'omujja agenda kukuwa obulamu era ogenda kuba omulaze ensonga lwaki talina kukutwala ng'okyali muto oba lwaki omulabe sitaani talina kubaako na buvunaanyizibwa eri bulamu bwo ng'oyita mu kutoola gw'alina sukaali sabbuuni akatunda ekibiriiti ennyama olugoye ng'olweyita olupya oba olukadde akagatto ebizigo buli kimu osobola obituwa olunaku ne biba successful Christmas ewedde twalina abaana 25 tusubira Christmas eno okusingawo naye ekyo kigenda kikola nga tuli naawe gwe mwana wa Katonda atugoberera John 15:12 ekyogera Katonda ensi yagituwa buwi kyatubanja kiri kimu kwagala tatubanja ssente tetune kisula musasula ye yatusaba kwagala bannaffe nga ye we yatwagala so Christmas festival eno ngoyita ku namba y'essimu oba ku 0700 346827 0700 346827 osobola okuntuukirira nogaa nti Rabongo nze nina obugatto bwange nina akati k'ekibiriiti nina oluku nina omuceere nina akakaroti akatungulu ekintu kyonna ekisobola okutuyamba okwachivinga success ku lunaku olwo tukyaniriza weewaawo jebale kusobo kale muganda
mbadde nsaba ojjeko ku kino tukole kubanga abantu anti ntya kati abantu okuŋŋantisira esseggwe kuba sebo olina abafaani eyo kale kanjijjeko naye tewanisemberedde nnyo kubanga omukulu engeri gye yantaamu tondaba bwe nekaanekanyisebo ganzirugala nazze si kye ŋŋambye naye nange nazze nga kiddo omukulu eke yanta jampa ogisuddeko omukulu yanta obuwo bonna saagaana kujooza tekulwaza nti baganye engoye empya zibaamu ani agamba nti zirwaza neroyozaamu kkono yambala ngoye leka nja kujooza olulala wuudu sigenda gizaako wuudu naye gulawa tetukula netukula sebo sebo nanekaanekanyirida feno gye tuva ewaffe olabayo soka omusajja omudemu omwebaze ewange waawali gye tuva ewaffe olabayo bwe mbanga sebo mukulu antadde wano lwaki oŋŋamba naaze mwebaze sina mwebaza batugambanga edda muzee bagande balo twalina gundi waffe yavanga mu kibuga eno ng'oluusi wajja najjayo n'akapale n'akabaleetera nga jjejjerewa anaavuga tosobola kukooza ne bw'oba ggwe wali obaddekawo nga bagamba ogenda Kampala nti enkya bakutwala Kampala nga tuli mu kyalo nga bakutwala nga ani akutwala era bwe bakiganda ogende nze bannimbalimba ku taata waffe manyi yali yatuleka n'annimbalima n'agamba nti enkya nkutwala Kampala genda onaabe nadduka emisindo genda okunaaba naaba amazzi ogamanyi ag'obuto nadduka emisinde ngende naabe ng'eyiweko mba nkyanaaba bwe nti agenda okuddamu kinabi kumbe taga kuntwala alimba olwa anaku yafunamu najja n'atulabako mu myaka yalondamu olunaku kati abaagira bw'ati agenda okudda nga lwankuuta mugongo seetuukayo yamukuba oluyi nadduka emisinde aga sikyakututte bakukuuse mugongo kumbe taga kuntwala yeye akagende eke ane anko eke fashion zi webale nnyo webale ddala taata nsiime nnyo nsiimira ddala webale nnyo omutima ogwo omugagga. Thank you for that golden heart. I really appreciate. Sebo kazungu nyino kateeka tetujja kati tukagenda nnyo watu soke tukakomyeka abo mwekali tetukadibuuda buli lunaku tumuwaayo kamukamu gumwana Katonda aliyo AK Fashions asambibwa ku Nabukeera akola mu byangoye oyagala okunyumira omukolo pate n'ebirala oyagala enyambala kyekitiibwa ekisooka oyagala bakuwa ekitiibwa ofune ekitiibwa oyagala kwegamba oyingire mu ofisi y'omuntu osaba omulimu ng'oledde omulimu yagukuwadde edda olw'endabika beeyune awo ku Nabukeera we bali bannaffe abo ate nonze muganda wange gwali yangoberera nyongera okugamba nti abantu nga bano be banyuma okuwagira muve ku bantu abatulyamu buli kakapito ne abatufunamu obufenya akasente ne badduka ne bagenda ne banywesa abantu walagi okwonoona abantu bagulira mbizi nabo okwekkusa n'ebintu ebirala okuddugaza emmeezi olina omusanga asibye ebbaala namba ali mu kutamiza banne olw'amagoba ge mumuwa nedda tuwagira abantu nga bano abaga nti nedda katinikenfuna kantoleko kekimu eky'ekkumi ekyensi nkiwa abaana nga bano bannanga abantu batyo bwe banaagwa tujja kwenenya ffekka. AK Fashions ekyakikoze atambudde naffe tatandikidde gabinika gwabadde atugoberera olabye campaigns enyigiramu ennene ezitenkanika si lwakuba nti mugagga nnyo si lwakuba nti ayina nnyo nedda naye olw'okuba omutima gwe mugagga ekitenkanika. So gwe mwana Katonda aliyo oyagala kwambala wakatonya mu ggwanga oyagala fuluma ggwanga olina gwe oyagala surprisinga n'ebyokwambala mutuukirire weewaawo kakati nsembereyo oba tukyali ku kiri oba tuge maaso nkuwadde olukusa abantu beyanjulire sebo abantu mbeyanjulira bannange amanya gange nze Gabinika ne musajja muyimbi babadde nga bannoonya naye nga abamu bayita ku YouTube abalala bayita ku TikTok bambi nga banfuna kitono abanjagala bangi naye nga banfuna kitono batubawe enamba enamba kanjibawe kakati enamba yange ngenda sooka mbawe MTN kuba Airtel erimu nga omanyi ebyaffe naye kambawe MTN naye Airtel nja kubangizaako mpolampola mu maaso awo eri 0774 28 98 34 eyo no eri ku WhatsApp
waliwo abantu bafa bali ewala bagamba nti kwati nga tasobola kunoonyeza ku kkuba nayesobola kunoonyeza eri 0774 28 98 34 Gabini Kababa bamufunye ku WhatsApp kweri bulemu eri ne ku Facebook gyeri singa oli abatasobodde jjigira wano Facebook era nayo gyeri Facebook aleka mwana era Gabinika YouTube Gabinika TikTok Gabinika ali bagambe mu luzungu Facebook Gero kati Gabinika njogere nti Gaketo YouTube Gaketo Instagram Gaketo TikTok Gaketo Yagangambe gabutusi obaga sepiki ekye musota bamulese mu ssomero abayizi begumbulidde okukuba abasomesa n'abasomesa beerwanako engumi bazizaayo naye abayizi baali banene nnyo ekitenkanika basaamu nga bafuse basaamu omuyizi ayimeeri n'agamba omuyizi munne ndigenda mu sitaafu oli emmere omuyizi n'ayingira mu sitaafu n'anyakulayo omusomesa n'alya bakubye omuyizi omwembooko azzeeyo aleese taata azze nenga abasomesa bayingidde mu toyo okwekweka ekibabu essomero liganye omusomesa okuwa omuyizi saspe alina kugimuweera eno bunaayira era mukunukkiriza nti owaaye tukwate saspe nkyatodda bamusemberera empiwe zitandikira n'eŋŋumi tugende mu maaso kakati omwoto ne gufuuka omwoto omuliro ne gwaka essomero lifuuka essomero Headmaster Musota nakubula ekyamutuumisa Musota abantu baddiremu ekyamutuumisa Musota ano Musota gubojja yali mukambwe nnyo ebitenkanika gwe baleete yaliwo yalemwa ne bagamba kulwete ki Musota kobula temankima bojjogozi najja akapale kalinga kamukwata bwe kati omusajja nga alina omutwe guno ogweweta guti nenga akuba embooko takuba 10 eji hane muganda wange essomero liyinza okukulema ne bamuleeta ne bamusuula mu bayizi parede yasooka n'asooka nakola ekyafaayo yalaka kuba abayizi awo bakolamu effujja awo nga yakatuuka nga bamupima mbalabe yabakalakatayo ndoza ngalinga 3 baleka n'okusomero tebadda ne bagamba ndigenda kukyuka ne bamulukira olukwe luli namasinziggu naye nga naye abeetegekedde kubanga yaleka alina gwasibidde mu kikabada namuyiwako amazzi ajja bwayiwako amazzi kibuguma kiri muli kibuguma kyabeerangamu wabitabo bino ebyemanyi bakolanga bino byakya mu mabaati ebitabo nga biteeke akoze komera erire mu staff room embooka enyinyitidde amazzi bagabayiridde waliwo omuvubuka omamita Kajubi n'agamba naye tumukoze ttyo omusajja ono yali yenkana kya Kajubi yalina ekitegi kino nga mumpimpi alina ebbango lino wano Kajubi ng'alinga mpologoma yali myaka ndowooza nga oba 28 naye P7 P6 obeera n'emyaka 28 essomero liba ligamba omuyizi atakyakubwako basomanga bakulu ate awo ngadduse bamubuusizaamu balimanyi essomero lyekabwoka balimanyi St. John's ali tebabuusa byali ate nga bagezi tolina bakubuusa batya wayi babuusa bajjowajo agezi Kajubi n'agamba asetinga olukwe mujje tutunule ayita board board of director ababayizi ne batuula Sam mujje Kajubi mujje James babayisa bebeesiga omusajja ze essomero litulemye tugenda bali abennyini bakolanga n'ebibi basomanga naye nga bakola ebigezo nga bifu bagwe waakiri basigale mu ssomero nga bwe balitwala gosaaga
nga ebifo ebiddamu bagenderedde baleme kuva mu ssomero basigalemu nga bali kulembera we bajogereza ne bagamba Musota ntumuyiize Musota ne bamuluka bwe baaluka Musota basooka ne bamutega ennyebwa omanyi ebidomola babisalako emitwe bino ebyo waggulu nabisalako kati bwe yagenda okugala staff room manya ofiisi ye nateekako kufulu kufulu yagiteekako ne bagenda ne babba ebisunzu nabyokiteeka ku sabbuuni ne babyokya ne baddayo ne bakola ki ne baggulawo ne bateekawo ebidomola bulungi nnyo munda okitegedde kati bwe badda ne baddamu ne baggalawo kati najja ku makya aguddewo bulungi asindika bwati oluggi bwe yasindika oluggi lwagenda naye nga babipiminga oluggi olina kukola olukukoma kuli bwe lutye olwagula balero yagwa mu bidomola nasooka n'ayita paaleedi awo abasajja bali wali beekwese bati abakikoze yayita paaleedi nga bakwata bwe bakutta awo nga balabagana okwogera bannaabwe baalina emmezi nga bagana okwogera bannaabwe be bakwata basinzira ku kyo bakwata be bakwata anti oluli balina effujjo nga tebannafuna na bujulizi nti bebbo basooka ne bavuba basaamu naye kati ffe twalinga tumanya ffe twali buyanga nga tumanya kati gundi aka yakikoze ani saawa ezo saamu naawe bidomola ebyo ye kakodyoke kati somesa nalaba nga essomero liyinza kuba lya kati ganyi omwana omu ku gwe baakuba embooko mugumya mugumya myaka bwe giti mugumya yali jajja yakalinga mu 3 P5 mugumya bwe bakuba ku luli sibaddemu sibibaddemu mugumya kimunyiiza mugumya ayingira mu kiraasi nga munyiivu tikyamugamba obadde kiggwe mugumya somesa bamuyitanga misinanyanzi amugamba obadde ki mugumya agamba ndeka nyina ebizibu byange akigamba muki nsomesa tetusirise tuli buyanga tuli bwe tuti mugumya olwakyogera musomesa gwagamba mu byafaayo bye yakuba omwana mmenye ensigo mu lubuto omukazi bali abasomesa nabo balinza sabiggu yagalamiza omwana mukuba embooko 5 omwana ogenda okuvaawo ng'alemadde wano agenda tambula ati ogenda mukeberanga ensigo mu lubuto bajabizza ani yajabya ati gwe bagambye eryo effujjo eryali eri buli nsasuza nkusasule kuba gwalange kutayiza nina kutayiza ffe kati ffe twabanga munnange toyina maanyi era nga ffe bagezi pozi mwabagezi mwayikyamu grade ki nga yakusatu yokusatu neyokunenjawulo ku baana b'ennaku zino oba osomye ennyo bakugulira switi ku kyalo mugumya galina ebizibu byange mugumya agamba nyina ebizibu byange musomesa agamba ebizibu ebireeta wano akutta omugga mulumba waali acyankalanya mugamba gwe omuggo mu mutwe mugumya asomesa asiriikiridde ati asituka bwati onkubidde ki nga kyokka kyayogera amusasire kumbe tannamusaasira tikyamugamba fuluma otambule okole ki ogende mugumya afuluma bwati aba afuluma bwati mugumya yakuba kinse engumi ku bbeere kati abamulwanyama musomesa nakuba enduulu anzise mugumya n'afuluma kiraasi mugumya nadduka ne bamugamba tikyayimira bati mulyango n'agamba P5 ne P6 mumukwate
muganda wange batwala mugumya uyo mukalitunsi mugumya bakiridde mugumya paka waka ewaabwe mugumya watuuke waka nga jjayo Jambia nga gisimba bwati nga bagamba musembere nenga ate abaana bedda basomanga bangi ng'osanga pix ng'emama na 15 bonna bali kwani kumugumya kitwale nti abaana 2 bali kumugumya batuse mugumya bisanga oba yali yetegese dda yajja agenderedde nga mpagale zino babagisanga amayinja kyo agisimba onaga mujje naye waliko nali mubagoba tichayo agambye awai tomanyi wa polisi mumukwate asigala alama rush wasigala tochi wasigadi mabadde mu lukwe nifu twali buyanga ngodduko ate so mugumya nakulaba tubadde mu bagoba esomero baliganye oyo babe ngumi kupere yakutamamu nkugambye omulanga toguwulidde yagira ati enyo nokano bali ba mafia nagamba mukwate nadduka ayingira kwe yali P5 nadduka nagira mpisi naga kuchituseko mufulume mugoberera abalala mukwate mugumya nadduka mailo nga 3 paka waka bagetuke waka namugumya kutte Jambia agisimbe bwati simba wakati yao uniform ze balinga muzafaananga zitya abanga uniform ibanga ya yellow waggulu kinu oba mpaavu ngeri wansi kinu mugumya myaka 3 bimeka bamugoba P5 ayamba dakanuke tata mugumya musajja naye mukambwe nnyo mita wakusaaga tata mugumya gendo vayo watala mugumya kutte Jambia abuuza mugumya kiki abaana alaba mu kiki timune mugumya kubya ticha mugumya mbade manya koze kyamanyi nga tata ayingira munda yadda na muyini nyabo bayize omuyini wu emisinde kudayo akoze ekintu ankubye omuggo mu mutwe n'omukola ki nange ne mukube ngumi ku bbeere mbadde manyi bakugobera kirala olwese n'omukuba bakubanyi ate yagenda manju najjayo muyini ne balowooza agenda galamizani mugumya nkuba nabagamba mukati mukola ki ba emisinde kati essomero nga nalo bwe lifuuse litya kati ekyemu abo baana be yalimu musota abaana balabanga musota naye anyinyiitidde emmere y'abasomesa eriibwa buli lunaku abayizi bagigwamu baite babafumbira abayizi banywanga buugi naye ng'obuugi obunywako baaba n'okuba ng'osasudde ate akasente okamanyi mekolo zabanga ekikopo ky'obuugi oba taamu yabanga ya ndozanga 6 etaamu osasula 6 noonya obuugi taamu bamba nabakuba ddabo bannaabwe tebafunye okitegeera kakati ate mbamu ne bana ab'effujjo ndi wasasula saasasula bunywe banakolaki anagambye ndi Samwa ngambye yajja kujja wana mukale nywa munaaye HM ng'atuuka abaana abakubye baana bakooye akakangalukwe nga bamuleeta nga Kajubi yalina eggaali Kajubi yaleta eggaali ku ssomero Kajubi yaleta eggaali gali tebazigaana abaana bavanga bala bitundu ebyenjawulo ngeri gye batumanga ebiti bya miwogo ebyo ugirita kusala muddo nga tusala omuddo kati ng'obugirita obwo ojja nabwo kati gaali basogamba baleeteddeko ebitooke nga tubireeta balina okusimba ebitooke ku ssomero nga baleeta eggaali Samwa ng'aleeta eggaali bagamba eggaali yaleddeko ekibiti bya miwogo abalaka ki ababuuza basomesa yayo abalaka ki yayita gireeta leero lwaki agidde ku ggaali nga babivaako yakikolera ennaku nga 3 Kajubi emyaka emeka mbajagala otubulire Kajubi ali myaka bwegiti pibweti Kajubi yali myaka nga 3 iki yani P5 kamanda kati Kajubi uliriza Kajubi ajja ababeere kaboka basomere bakimanyi era kimanyi bajja commentinga bakimanyi diri ali bino byenyoza ku film mwali abasajja njasa biggu
Ati gambe mwalimu teacher nga yebwa akukuba embooko akwasumbuusa. Bw'okola effujjo akagalamira n'akugulya misiba ttaayi. Ngaza bw'aba agenda kuba embooko 10 agula misiba ttaayi 10. Buli misiba ttaayi mbooko. Wansi bw'aba agenda wali wa Nabbona nga bazigula. Goga nti bampe misiba ttaayi bwe ziti. Akubuza oyagala misiba ttaayi mmeka? Njagala 10. Zizo kwengojja ng'olandinga embooko emu ojjawo bw'ogirya olina girya ng'ojanguya kuba talina budde ng'olandinga ng'agikuba ng'olya nga abasajja batuuka nga baleesu owoomera okaaba. Ono yali ow'ekisa akuba olya bano abalala nga basajja bakuba ezi tebasukkawo naye ng'ezebbiri zikufuula ekyolererwa. Kakati Kajubi eggaali agireese olunaku olusooka olunaku abala kaki nabo nno batandise omupulaaningira abasomesa nga balaba kyaleeta eggaali kive naye nga bala bazireetanga. Kwe baana bavanga wala abaana basomera wala tebambala ngatto bava ewa naye nga okweta eggaali si kyaki bavuga eggaali zaabwe baana bamusokoolo wa miti naye Kajubi atandika ojjira alina kaabala. Abasomesa banatula meeting kebabuuzebuuze ku bannaabwe kebateekemu bambega abayizi buno buyanga mubeereko olabe kyaketi mubeereko ekyemu ataddemu abasajja obatandise omuyitamu Kajubi bamuketta bambega paka Kajubi agali aleeta yaki kyayeddeko bitu bya muwogo leero ate nga titwabibatumye Kajubi taleta bitu bya muwogo nejjo yabibaganyo bireeta anti yatugaana Kajubi. Kajubi nga tulinya ku stage tuti manya ku gundi ku veranda akabanga ka stage kuva veranda parade neruma enja muleta bitu bya muwogo muleta obugirita mutugenda sala muddo kuba ensozi abanga ntono ngokuwa oluso obajjeno akati nga tutandika tusala obuddo muteeka wali mukunganya tusala obuddo kala muddo gumino gunganya ate mugutwate mu nnimiro z'abagundi z'abasomesa wansi ne mugubikka. Akati ng'obugirita batutuma Kajubi ng'agamba babatumye ekigirita temuzireeta banage n'ogireeta nga Kajubi akusse omuzaala ye myaka 33 commander in chief kati era Kajubi oluusi nga jjanaawo najja n'agamba mbadde nyakinyala okwogera Kajubi oyogera ki mbadde nsaba nkiyogere omusomesa alina kujja namugwaka nawe Kajubi toba wabya kale kasita omuddaabulula mu mpolampola byakuteesa bw'omugira nti omuzigira nga naye ayagala akikole ate akuba asobola obadde ogamba ki kakati tutuuka omusajja eggaali ekyali kigimuleesa tuli mu kiraasi awo tugenda owule banange nti kiki banayi P6 bafu P5 P7 bamukutte nti amukutte ani amumezze tugalingiza bwe tuti ayi ng'ekyatuuseku ekyemu musota ng'omusota gufuuse omunya oweŋŋambye akapale kaali kamutuuka yali mutabuliiki oba kaali kamulekawo bulisi musajja musiraamu nga kapale tekamukwata tekamumiima nga kampi nga katemerwa muno naye obona booleka bukambwe kwali musajja mumpimpi bwati wabula ng'entunula ye mukambwe musota era yabagambye akatuuka ku palinaga mumanyi nti nze musota ne bagamba lino ligenda kukyuka bamukutte tuulya ndulu mu kiraasi apisikisi kiki ekigenda amumezza bannanga amumezza ekigwa amukutte ate gaali amukutte yafunye dda bakamanda be basaamu yabafunye dda bali awo basaamu bakikaakira abakutta bagenzi mukikaakira mudde wali bali wali bapembeni balinze emyaka emeka kikaakira alinga 29 ate Sam yali mu 3 awo
ate olwo gwe bakuutira n'omuyini teyaliko yajjayo omuyini ow'omuyini anti baali ku line up tuke bali mu kirasi za njawulo kati bonna bamala okuwulira buli kirasi alina komanda kikutte abalemerera kikutte musota abojjogola busagwa musota naba busagwa kwatako bukwasi bwati n'olalamala naye bagera obusagwa mukutte mweraga abasooka balingiza alla nga busagwa bamuyina ku luno amuyina amanyi kano kamanyi kano akantu kano badia kano kibayiso bateeka ku kona bakwatira nga tukyasa ng'omusota nga baguleeze enkaka bakamukwata kajubi omusomesa n'akuba ku ttaka yaba abaana bagenda kuluba abasomesa nga abasomesa okutyala maganti owaye tebajja kutwala ekyemu nga babagalidde mu staff room nga babagalidde mu staff room bali madirisa malengerera tugulire tutaase tugulire kati wali agulawo olwo era asigadde wabeera omusomesa nga batadde kamanda ku lugye nga gulawo ono alina okuva mu ssomero n'okukyuka alina okukyuka mutuleetera omusota wano agende kati noka agende kati agende atya kisinzira ngenda gyagendamu munaye musota alajanye ngenda genda nti togenda otyo engenda gyogenda bwagenda bulungi onagenda mugenda mbi so wewana mbo bajjogola bannange tubatulyawo wa P5 waliwo yali mu P5 oyo naafuma yo naga ebane muwakola mutabisi ebane ne kaba nyini okwekuba abayizi tekisoboka mwandingambye muluka mutyo olukwenga temungambye mwalimu yali mu P4 bamwitanga Mutego yali musirise nenga Mutego ategulula Mutego yali myaka anzina ko yali basinga n'obukulu bonna nenga musirise n'abasomesa nga bamwagala nenga Mutego bwavaako kwa yatasanga bayiza bazze kucyankalanya Mutego ngaga muleke yali muki P4 yali MP4 naye yali yajja yali myaka nga 36 yali basinga n'obukulu nenga agamba mumuleke ngabaga mwana la kubo mutasiza ne mwana alimati bali balasita ngabi ni byakati mwana bera mu ghetto mwana aba nefujo bana bali kibanywa njaga tinja gati yaliyo tanya mwingi osungu bali ku original nedda muganda wange Mutego yajja banagamba Mutego gwota saweka Mutego sebo Mutego nga bali madiriza basomesa baga Mutego baita Mutego kyokka baita baki basomesa Mutego twalina mawo omusomesa puwa bale akuba emboko bita sukkawo kali kampi kati nkasibayo kati ne puwa bale mwenzo fa puwa bale ali mu dirisa alekanira omuzigulu embeko kyenkola bagulira puwa bale bakuba puwa bale omwana yamukuba puwa bale bamuddusa muyingiza mu pisikisi kati ye yazirika kati munnange edi master nga Mutego mukwata nga mugamba nakwesunga dda ti Mutego bulijjo gwataasa ndi ye nakwesunga dda nkwagala nga badduka bano n'olukoba olukoba lumanyi usibe gaali gaali tiyaliko lukoba walwera biddota naawe yekizibu kyolina walwera biddotya tate olukoba lwaki munulete onagenda kubeera nkase nyanku nga bamukwata bamuwalawala bamusomesa ku gaali kalambo ako olukoba ali kulyagira ati yesi mundeke begamba nno bya ddala nga baleeta olukoba nga basiba lukoba nga bamutugga olwosibyeko bintu ku gaali bamutuze anagenda ojivuga anagenda kajubinga ga mujinkwase kajubinga akwata gaali bavuga omusomesa okumwetolooza ekisaawe golo ku wowe nyabo abaana bafulumyeyo dda babuuka bubuusi bati bawaga banangage bamusibaye ali ku gaali nyabo banayo mubi omanya akakongo kano bekalumaggwe
ne bamwetoloza ekisaawe kiramba nga bavuga basooka musiba amagulu na mikono gino nteketa okola kubaza akajja bamusiba ne baneeka tebikyaliyo ebyo ne bamwetoloza ekisaawe kiramba nga bamuvuga bamwetoza nga ali kuli bwati nga bawaga naye nga olowooza agenda atya agenda eŋŋumi bwevuga empi bwezivuga eŋŋumi bwezivuga amatama gonna gazimbye buwabaala leeri akyazirise ali mu pisikisi azirise tewali bamuwujja balesaawo ate ani awujja bagenze kulaba firimu bonna bamafiya somero lya bamafiya baana bamafiya ne bagundi bamafiya atwerageko ani yaani bamukutte eri masita bono nno kati yali mukumuvuga waliwo akavubuka ndoza yali yakuba ennyembe oko ka andulu keyagalya mu kipipa andulu teyalina yinnyo maanyi naye nga naye anoonya webanamukabira abeeko kyeyekolerawo baba muvuga andulu ajja batumanga nnyo obugirita adduka agira basala akakoba yagwanga tereki balibayola sibe eggaali bwati ngedi mansita gwatane musudde ngo ali ku ttaka alaja na mukisawe nyabo teri ayamba ne polisi tekyama ajja namukuba akama namugamba yinza gwagabira mupipa yenze gwagalya mupipa wansaawo sambagere misambagere munange nga bamugiragirawo nga bagenda nga bagulira basomesa bamala bagulira nga basooka ne bajja ne bayita parade awo ne bata abaana bonna ate bali abaana nga bawulirwa ngaera abaana bagamba bakuba ekide parade nga bakwata ekkubo nga bata abaana bamala ota abaana nga baleka bayita bagamba bakwata basosa bagalya babakugira mu staff room abagamba mwina kyemugamba kubibaddewo abasosa bagenze mu meeting ebuwaze ogaanirawa ku kyolabye bakuvuge ku egayo emuka mweguli etambula tennafaako wadde wantu either otuula mu meeting tesiyamba okwo kubagamba ebibaddewo mubirabye nti mutereeze sokoleke mbadde manya abasomesa bo nga bo bebetwala mu meeting abayizi bakwatula era zisina mu sseeno olafunyemu ekikubagunda adde engulu nebamuteekamu nebateeka mu staff room nedimasa nebamugattako nebamugamba ebiri mulina kyemugamba tewali olwomusota ayina munyiganyiga ku biwuntu kyokuzimbya ayina misina kyese gundi ali mubinyiganyiga edimasi tenkeera essomero lyamalando za wiiki singa bbiri nga tubali tetusasoma essanyu ate abaana bera tobamanyi jejerebu teri kusoma bwe parede yaddamu yasooka erimasa n'agamba obuugi mugenda bunywera nga bwereere ate tebatasulayo ani akyogedde mbadde nsa bwabwereere obuugi okuva ne leero teri kuddamu kwadde 10 anti yali ya gavumenti naye nga tuwawayo kakati ntinyago ndowooza sinyinga buli muyizi otawezanga 8 simanyi naye ngaokukafuna ggwe ngaokajjawo olina kulima nnyo musona gati kuddamu musota agonzi n'abagamba emisinde emipiira biki byonna byonna ngenda byongeramu amaanyi kafuuse kalulu meya kuwamba mitima gy'abayizi rejjuwamba budda mukulembeze bukyayogera enduulu bukyayogera Saamu najja nayimirira ku kitu namuga Saamu namu kazinda ali amuvuze ennyini Saamu ina kingamba Saamu jango bantu bagambi oba bali bakoze deal de Saamu todda mukumpisa bubi Saamu jango beko kye bagamba Kajubi ngajja ku amya message ngamugamba Saamu Kajubi ngamugamba kakati obadde inakoleseyo nti kiki twagala essomero nno ligulire enso twagala kuddamu kukozesa bugirita wawa nyabo ne bawaga enso bazireete enso zireetebwe ayogera ebyo
alina ekiseminti bakimusibye embirizi ayogera ku mugala gwa ayogera ku mugala gwa yali kiseminti mugala gwa mundu ku mbeera eyo ali kuno bwate ebiseminti biri kuno agamba agira ati nsaba zireete obugirira tubukooye ne baatutumanga obugirita ggwe bana gitangiza okukupya ogyerabidde ku ki gite ya 5 musote yajjanga awaga naye ate era tibamubandaaza kwa kyoba omanya musota alabika yamandoza wiiki endala nga 2 essomo ne limulema musota naati ssomero ne bamukyusa jjukira omu ku baana eyali akoze effujjo yali mwana wa mukulu omu kubakyusa oli yajja n'akaganda k'embooko ebyo n'ebyaliwo nga babiwulira naye tebabifaako jakubye omwana wange era yagira nagamba mukyuse ne baleeta omulala obusungu yali abutereka bwatyo kuba ku mwana ate omwana yali musobya omwana yali mulwadde wa sikoserozi kuba abasomesa namugamba n'emisimu gija kulwanira mu ttaka okuba mutyo omwana wange essomero musota ndi mulema naati essomero ne baleeta omulala yali musajja wa ddibu naye nga tasobola ddibu lyali wano abakaali kazigo nyina akazigo tokalaba ye wa ddibu ninyo lyali temwali bamuleese olwo naye agenda ovaawe nga wano gali 2 kati bali abayizi baleke wano nga gali 2 wano olwo bamwanjudde yajja neddibulita limu yadda galyaga yagenda galyaga yali ali ennyama eri mu mwezi gumu bakyusanga buli ddakiika yali ali ennyama bwana asika bubi omwana yamukuba ekikonde erinyo nitula ku ttaka awo agenda okunuunawo bwati ng'anuunamu 2 sebandange musomesa Kawooya headmaster baakuba Kawooya yagenda okugira ati ku ttaka amala mwezi nga balinga bakyusa abapoliisi kali muganda wange ensi bwetyo ffe gye twayita eyo kyekyamukubya musomesa Kawooya ate no Kawooya musajja wa ddembe naye Kawooya kimukubya kujjawo buugi bwakusasula omwana yamuluba mu staff lumugundi mu ofiisi ye mbadde nina yatwogeremu agamba who are you go back who are you wano ku ttaka ne liyiikaawo yatamanyi isolo basomero mwe yajja anti ye ngeri yali omukakkamu yalowooza bajja kubiregeera kumbe bali bazzolo parede yasooka bamwagala bamwagala awo bannange nze tugire Kawooya nga tagoba fiizi Kawooya yayitagira Kawooya bujja n'omubuuzako nagamba bulungi muli mutyala mugamba mutyala bannange nno gundi gwe kozi gwe gundi kozi talina buzibu kozi gwe kajubi naye tufaayo kajubi kakati Kawooya nga bookya nayo abaana okoze otya ngaagira nakwa kati siinamu kakati naye Kawooya akyusa nti obuugi bwa ssente Kawooya yali afudde yali ayambala atya Kawooya yali wa bikalu kuba musota alina akapale ke kampi nga yakasala alina sugida musota yali wampumibwa ati sugida si mpumi yalina sugida anti sugida yaliwo omutwe guliwo gulagira mukati nga sugida kweri nga olugezi baaba ate kati ono yali musajja wa bikalu musajja ayambala gundi empale bulungi ng'ali awo gentomaani nga yamasomesa ddawa ekooti yali musajja wa kooti musajja mwambazi wa kooti nga omanyiira talina buzibu na muntu mweruyeru bamuddugavu kali kasajja keeruyerumu talina tabbu alina olubuto lwe ati alina lubuto ngabeera bwati nga mukulukulu gwe bakuba aye kali myaka nga 65 tebagala mutta ate kumutta yava mu ssomero ngoloza bamukyusa bukyusa oluba lwawogoka kana kagumba bakamenya
bamumenya kana akagumba wakyaliyo musajja wattu kujjawo buugi olwo yatandika atya okubujjawo anti kakati yakeera ku makya amaze okugira buli kimu sisimba siimye nti kale kati yakeera ku makya bagamba buli mwana aleetengayo nusu 10,000 taamu olw'obuugi ffe bazadde baffe banaku bannange kakati ffe twayogeranga ffe twali buyanga nkugambye batusindika mu staff mu kulya mmere anagikutumye esaamu yagintumye omusajja 10 lifuusa 10 talina kyamaanyi kyakoze kiri awo ffe tetwabimanya nnyo nti byebireese ki obuzibu tugenda okuwulira musajja nno bamuddusiza nti kiki omuntu tewali ku ddwaliro ekaabooko nti ati kiki mugende mulabe okuyinga staff room musayi guli omwo onyaja agamba musse bamanyiira nze nzijjewa nali mu butunda luli ne bufa basajja balimi basoma basajja batimi bamavuunike bayina n'abaana twasoma ne bannoono twasomanga n'abantu nga bayina abaana ayina 3 ayina 4 twasomanga n'abantu ng'omusomesa wabakuba buno buyanga kati nga bafunza ffe babakuba buno buyanga buno ngajja n'agamba koma kwabo bannamukisa kanyongereyo n'emu embooko kamwongere musomesa yayeegayirira kamwongereyo kale n'embooko emu koma kwabo bannamukisa omuyizi gayagamba bannamukisa era ffe nga twesembyayo nga bw'osaba osembayo bw'osaba bannange singa saamuwakiri ajjaze awe bannange wuyazze bw'asanga bali mu kuwebejjula koma kwabo be bannamukisa saamu bane saamwongereyo nooni yakoze n'ekibonerezo koma kwabo bannamukisa nga tukyakwata mbooko ng'agiwalawala ate ebidiriro ojja biwulira wewe otumikiza n'okubayo ngalomu ojja biwulira bakubye oli bamumenya akagumba buugi bwa nusu 10 gwewe mbooko oyogera ki okuwaayo obuugi kibi bo tebasasula gundi kaakati gwamala omumukuba akwate kuwamudusa mu ddwaliro akomawo omanyi gundi gye yabawa ofa obuugi bugenda kubeeranga mu sukaali oluba ayogera oluba lusibe obuugi bugenda kubeeranga mu sukaali mwayinanga omuzindaalo kuba yayogerera ate gwabangawo tumanya akatuti kabanga kawanvu ngayimi akatuti bwati bazimba egundi kino ekiseminti kino ekyagundi veranda ng'akiwanvu wasomesa ojja omukwatako boti ng'abukabuusa ndeka adeeri wagwo bamanya abaana nti omwana ojja nakusikaka n'akateegateega kyoyogedde kikyamu nakukuba wansi olwo byakusaaga bazimba akatuuti ng'omusomesa abeera eno waggulu wati gyayogerera singa giwunya mbiro nga babuulira balinga babuulira abalabe bawulira abayizi bannaabwe era bwe katabawala singa bagwanga kubawo enkoona ate omuyizi oba oyogera bwoti bajja basembera bwati bajja basembera bannaye mbadde njogera si kino ayinza okukwata bwati kana kukuba wansi babalina balinnya bagudde eddalu kati nekyo awo wennyini awo wewalinga n'ekigwo wewaali ekisamero wewaali senti jema wewaali ekigwo wewalinga ne faaza mupere oli gwe nayogerako faaza mupere ku kigwo ekyo yateekawo embooko abawa ofa akomyewo oluba lusibe abagamba bannanga ayogere bamugamba bano babawabuzi yona okuba n'abawabuzi obuugi buteeke mu sukaali kibajja okwagala era bwe yadda emirala n'agamba bannange toyogera banekanjogere eyeegayirira olwa lwawogose yeegayirira abayizi banenza somero ogenda divaamu ogenda kusigala wano bageze osigala wano nti bannange anti kakati obuugi mbutadde mu sukaali buli mwana bwere waawe nyabo ne zivuga 10 lujjawo ate osodulekawo
Natako ne bonus za sukali. Ne sukali. Jukira awo okwata muzizo. Bawo buji tebabanga basukali bwa government. Okwata muzizo. Neba nayenga nezikubula ne wachi otekamu ebigundi. Nibanywa notekamu nebutano gabulungi. Naye yali muyayi yagulanga lutunku. Yagulanga lutunku sukali agulikako. Chichi. Lutunku tomumanyi. Tomanyi sukali wa lutunku tomumanyi. Fike lutunku gwe twanyanga. Bamukolanga muki. Lutunku bwanga omanyi kati kitwale enti omanyi omunyu guno ogwaito omunyu gwennyanja ogumanyi ogulanga bufaana ne lutunku yabeeranga naye nga ate gwo kabaka weke abutememu bwe bati katememu boti ngumenyemenyemu lutunku akaweka aka okateeka mu kikopo ne kakaawa oyina kuteeka mu katono ne kikola sukali b'osussa kawabukaayi kati lutunku gutwanuunanga gutwanyweranga mu caayi buugi biki lutunku yatukolera omulimo oba yaddawa ye yabanga sukali era lutunku singa walinze singa nenywera oyo sukali tagulikako zimugo obwavu bwaga kulondoola sigunondoola sukali agulikako okwate kilo ya sukali ojugule guno ampakinga na mupaking oziju sente zivaawo ezo buli kadde era bwaggwawo ng'osooka olinda mukka ennako agambye obuji bwabwerere mulimu ne sukali ne sukali mutaddemu endugu n'alyoka pakinga lutunku teyavuwala anti kati mukisa gwe yafuna lutunku akapugundi ka lutunku kamu okateeka mu kitamu ky'obuugi nsulamu busuuzi ekinene bwe kitigaggadde buli bunnaku bendulu bannange subuugi olw'ebikopo abaana bajjanga n'ebikopo gama gisibye wano kumpa bijjanga n'ekikopo kya gama oluusi ekyagundi nojja n'ekikopo kyo noteeka walina abatalinanga bikopo abamu banyiranga endagala kwata akalaga n'osima ekinnya noteekamu olulagala ne bakuyiira omwo mukinya ani osima okiyakanya noteekamu bwoti olulagala muyizi muno naga nakima obuugi nejje ne mubugiwa omwo nonywera mu kinnya ate kiba kinnya otaddemu olulagala tomanyi lutyati omanyi lutyati olutyati lwebasogoleramu omwenge mwenge omuganda olutyatya kati ye kasima kaba bwe kati nateeka olulagala nga lukoze luti n'abuyiwa omwo ne buwola n'akwata akasoggo n'atanimaanyi kasoggo twasalanga kigundi kya muyembe n'okimako eno waggulu n'okikozesanga fooko n'ejjiiko kati naye kasoggo okazinga bw'oteeka olulagala noonya kuba endagala zabanga nnyingi yamanyanga akanyake kali kange kali tewalikozesa katali kako ng'okakozesa otya oba omanyi we kali ate ebikopo byabanga bino abaana babibbanga mwana omusanga mu kikopo kye nagamba kyange n'okikwana muga taata kiikino n'obuugi bwamu ebiddiya tobuuza oganye ye mbeera mu bayizi ng'ogyeka banameze enkolagana wakati w'abayizi n'abayizi yali etya kati abayizi n'abayizi era mwalimu kati abaali ab'amaanyi batulugunya nga basomesa abaali baddako awo nga tebatulugunya ffe byali bisatu bo ngeri ati tebatuukayo abaali batulugunya ffe wano emmere oleetera mu ssanja osanga teriiwo takweka era batabbye najja n'akuyamba n'akuwanako nmuga yini emmere efaanana eyange naye ndabe otuuka nga teriiyo tandiddeko ate yonna ogiridde npadde ogamba ki tewali ebiddiya tobuuza obuugi bage kati kuluno bwa sukaali 10 balugjeewo Headmaster oluba walusibye erinyo balikuddemu kati alina amalibwa abiri katukomaawo olwaleero bwetugenda otandika mu episode eddako nga binika mbadde nsaba onneebalize ku bantu abakomentinga waliwo amannya g'omanyi ku abakomentinga abagoberera amanya bakomentinga bangi waliwo Faswira Alex Faswira bangi waliwo Elizabeth Eliza bamwita Eliza waliwo Aisha waliwo bangi nnyo nnyo bali nsaba batwebalizeeko
bane mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kujja ne muwakinga emboozi yaffe eringa esesaamu eringa ey'ennaku naye ate nga bya ddala ejjudde amakulu ejjudde esomesa kubanga byaliyo betwogerako so mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutuwage mwongere okujja twagala bangi nnyo bajje balabe ku Metanikira Bongo live era mbalagirira kubanga bambuuza neggwe emboozi olwa bajje ewange ate nga banoonya Gabinika ete bakola ki tebagirabayo eri ku Metanikira Bongo live gy'olina okugenda naye wa Gabinika osobola okujjayo kuba te wa Gabinika waliyo music kati ku Metanikira Bongo waliyo emboozi yaffe kusanze ose mu baafu omudaba abantu balesa amagundi amakapeti oyoza kapeti kakati by the way bali nnyo bali eddala tulinayo akantu kaffe omulimu gwaffe gyeguli tufuuyira enju kati tufuuyira ebiyenje oba olina obuyenje bwakusumbuwa katubufuuyira bino obuyenje bukwobwo sizanyisa kikunze ekiku ndi muka ekiku ekiku nga kyakulumya obulungi mpita buyisi ekiku kyannuma ekiku kyannuma ate kati jjukira naye kati tekyannuma nakiyigira eddagala ate bwe nakiyigira eddagala naye nga kati kantandika okukijjanjaba era nzijanjaba ebiku bannange ebiku mbijjanjaba ayina ebiku olina ebiyenje olina simanya buno bugundi olina simanya bino bingi ebibeera mu nnyumba kapeti ziddugala ate ennyumba simanya erimu bino ebintu ebigira gundi byonna tubikola kwoza pavers kwoza kukola ki byonna ebyo entebe ziddugala nkukutira entebe nekola bweti olina company Gabinika Cleaning Company Gabinika Cleaning Company bagiyita Gabinika Cleaning Company ebyuma tukwasaganya mpola mpola naye omulimu tugukola waliwo omusajja wange yampa omulimu awo naye gwannemerera omulimu gwanzitobako omulimu yalina ekyuma kye yali ayagala bino ebyuma bino ebitambulira wansi ebyo yali ayagala mukolera omulimu naye nga ampa $5,000 wamma gwe nga sente nnyingi n'obuzibu bwava ate nga ayagala kyuma ekyo akikole ki agamba mundage ku byuma yantumya nengenda nawe omulimu nengula bulungi naye nga tugenda kati yambi alowooza nganye buganyi lwa sente nti ntono naye saagaana lwa sente ekyuma kyaleeta obuzibu naye njagala nzijje nkipangise kwataano gaali mangi nga nsokwatako emitwalo wakiri nga 3 nenkipangisa naye tekipangisikika kuba kitiika kirina mashini omunda gita mikiniki bwekuba nze tunda ewammwe kati gwe kampani otinatuka ku level ya byuma ebyo tunabifuna naye nga tujja gituukako kati okuba mukono kati nkuba mukono ale mukono naawe omumanyi olina bokola nabo abaana twabafuna abaana babeereri wansi ku bikebe baana nabajjayo sobola kuleka baganda bange babasomesa bwe tukole emirimu kati ezo awalukaga abaani ba Brian kati kapeti ezo zoleza bbanga ki kapeti 3 ndabye 3 zoleza tekyetaagisa era nvaano ngenda kuddayo malirize endala 2 bumalo zimaliriza tuziteekako omusana gwa tegunnagira kati abantu abalina kapeti zaabwe ziddugala n'engoye byonna ebyo engoye ezo tuzooza tuliwa kabaka jjukira omuntu kati waba alina ebiku ekyamazima n'engoye oba olina ozitwaliramu kubanga ebiku ebiba buli wamu kati ate webiba buli wamu engoye ezo oba tuzoozezza oba otokoze n'engoye muzooza ne muzinga mu ddagala ly'ebiku bazinyika zonna engoye nabitereeza buli kimu olina ebiyenje nimufuuyira biki byonna ebomba weeziri byonna ebyo ekiri kyebitaliiwo nebo bana abawagizi bange omulimu weeguli bizinesi weeri twagitandika banansonyiwa okulwawo gyogerako naye twagitandika weeri era mutandika okusaasaanya omulimu ogwaffe n'akalango omukulu yampadde offer Metanikira Bongo naŋŋamba kagenda kuba kayitayo wansi bagenda kukakola kabenga kayitawo company gundi yaffe let us do that work yesirogani kati namba y'essimu yeri yennyini nyine kanjiddemu 0774 28 98 34
eri 0774 28 98 34. Abagala okuba longoseza entebe, abalina ebiyenje simanya biku, abagala kapeti ziddugala, enju okugipepetta eri munabubi, wakoze omukolo bikulemedde okujjawo ku olwo ffe tubijjawo. Nonya munonyi Gabinika cleaning company. Ate si Gabinika nti ye boss ali eri nze kennyini CEO endi nkola sisindika busindisi baana. Slogan let us do the dirty work. We bali tugoberera tukwagala nnyo tusingane mu episode yaffe eddako atulina Gabinika QMR live ko badde oba ku Maternity Club Bongo live ko badde bampita Maternity Club Bongo oba Rima Sam. Weraba.